Gwawa omulimu gw'okusuula President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine n'ekibiina kya National Unity Platform akatali mu kufeesa omulimu anti gumulemeredde ensimbi z'abasajja yazirira bwereere omulimu gwe bamugambira gwe bagamba nti ngenda gukola nze manyi Kyagulanyi from A to Z omulimu gumulemye kati atandise kwesiba bikuduuru Dini Lubowasava ne Stanley Ndawula kaso tutandike bwe tuti kati waliwo omukulu bamuyita Stanley Ndawula. Stanley Ndawula alina omukutu ku YouTube baguyita The Investigator TV. Abadde ne Dini Lubowasava ng'ennaku zino we beegasse nnyo bakola collaboration balinganga Radio and Weasel bakola duo nga yakulaba nga basuula Kyagulanyi nga yakulaba nga bakuba Kyagulanyi ne leero Dini Lubowasava nabagamba ngenda kusuula Kyagulanyi naye mwe muwakana kambalage nti ntandise ku lugendo lwange olw'okusuula Kyagulanyi nedda mukwano wali sudde Kyagulanyi era kyali kubeeredde kyangu nnyo Dini Lubowasava okusuula Kyagulanyi singa wali oweerereza mu bantu abasiru oba singa abagoberezi ba Kyagulanyi bali ndiga mu obuzibu mwe mulina buli bumu ojja okukuba obutwa mu Kyagulanyi omukyayise abantu b'enkyukakyuka oba bannayuganda abaweddemu essuubi ng'olinga agamba nti abuulira ndiga za bujingo waliwo enjawulo wakati w'okubuulira abagoberera Kyagulanyi n'okubuulira endiga za bujingo. Bw'oba obuulira endiga za bujingo osobola n'ozikola akaaki bwetereke yakola ate nazo zitandise okubuuka kyova olaba ne ku kkanisa zigenda ziddukawo naye osobola ozikola ng'akaaki bwetereke yakola nti twekumeko omuliro tugenda mu ggulu. Naye bw'oba obuulira bannayuganda abanyigirizibwa bannayuganda abakooye manya nti waliwo akabuuza kubanga bo banyumungufumu kubanga okunyigirizibwa okutulugunyizibwa okuttibwa okulemazibwa y'ensonga lwaki beesanga nga bali mu struggle. Tosuubira nti osobola okusaanyaawo struggle kubanga mwe mwerimbika mu Kyagulanyi by the way mukyegendereze kino bano abantu beerimbika mu kusuula Kyagulanyi naye tebali mu kusuula Kyagulanyi ng'omuntu bali mu kusuula ssuubi lya bannayuganda. Ne Dini Lubowasava kansooke nkubuuzeemu wano ekibuuzo golowooza bujja n'ofukuutirira enkyukakyuka n'olaga nti ffenna si we tulina okubeera oba abagikulembera bali mu kutulimba maama wa Rita Nabukenya amalaalo g'omwana we gasengukawo kuba b'osanga maama wa Rita Nabukenya amalaalo g'omwana we ge gamuleetera obuswandi ge gamuleetera okunyiiga buli lunaku n'awulira nga yakyawa nnyo gavumenti eno n'okusinga bwe yali agikyaye oba n'okusinga abantu abalala we baali bagikyaye. Kaakano golowooza bw'onaafukuutirira enkyukakyuka n'okusika abalala beegatte ku NRM mu mbeera ya bonna bayaaye amalaalo g'omwana wa Rita Nabukenya ganaasengukawo maama wasobola okudda emmeeme. Amalalo ga Sweet Pepsi ganaasengukawo we bagalabira abamulinako obuvunaanyizibwa oba abantu be ne banyiiganyira ne benyiikala nnyo ne beeyongera okukyawa gavumenti eno eyatta abaana baabo. Aga Franka Senteza ganaasengukawo, aga Dani Kyeyune ganaasengukawo, aga Michael Kaliika Zigiwayini ganaasangukawo. Kakati kankubuulira ekintu kimu bw'oba oyagala kusuula nkyukakyuka ng'oyita mu kutugamba ebigambo ebitusuula emmeeme manya ekintu kimu nti tobuulira ndiga za bujingo. Endiga z'ewa bujingo osobola zigamba ekintu kyonna ne zikitwala oba endiga z'ewa bujingo osobola zigamba nti nina ebiwundu ku mugongo naye ng'oli mu kucakala ozina kasongo yeeyeeyi ne zigamba ye musumba waffe alina ebiwundu ku mugongo lwakuba omusumba waffe w'amaanyi oba lwakuba omusumba waffe Katonda waakola naye ng'alina ebiwundu ku mugongo tobuulira ndiga za bujingo. Ye lwaki nemenya perezaako kwaka kananka nzanya akatambi kano nga sinnatandika kumwanalize nga Dini Lubowasava njagala tugende mpola tugenda kuyiga tugenda mu ssomero ennaku eriwo beekizibu ekiriwo mmwe kwe kulowooza nti mumanyi nnyo naye ng'ate nze bwe mbatunuulira temulina kye mumanyi. Obuzibu obuliwo kwe kulowooza nti muzitoyera mu ttani naye ng'ate nze bwe mbatunuulira muwewukira mulaatiri. Wamma tutandise bwe tuti kansooke mbawo akatambi alina ekifaananyi kyagezaako okusiiga nti National Unity Platform
ekontrolingibwa genocide oba yatandikibwawo genocide naye nga sinnagenda wala kansooke mbalaga akatambi kano. Lubongo yoyo mu meeting yagimanyi yali abantu bana abamanyi bulungi bwe bagirimu. Era essaawa zino bwe bali mu kutakkaanya nabo. Listi yagimanyi bulungi agirina bulungi bye bakkaanyaako. Olukiiko lwatula Nairobi gye yamiitingira genocide. Ddayo weetegereza obutambi bwabwe bwonna. Balungi mu kwogera n'okuvuma buli kiramu. Nendo genocide maybe yatambuza gundi yagendera ku ttaka. Bwabaayo gundi yonna eyogera ku genocide statement ng'eva mu NUP. Mujje nja kubawe miliyoni 10 eza Uganda nja zeewola nzibawo. Tekisobola ndi basizirina. Ekisooka mpozi ng'akikkiriza nti munjogere bwe muti. Osegera abo abasajja tebalina statement neegi. Bavumye buli kiramu awo kyonna kyonna naye abantu aba tebabakwata. Kati wano we wali okulya n'okukomba essowaani gwe oba abadde olowooza nti ye statement esobola okukuba mukulu Kyagulanyi. Awo beera olimbi oba bweba nga yeyo statement kwe walowooza kwogenda okuyimirira okusuula National Unity Platform. Awo oba olimbi agambye nti NUP erina endagaano ze yakola ne genocide Nairobi era batutenda okuvuma oba okuwalabula naddala abo abakulu abatukulembera netowulirangayo statement n'emu nga Kyagulanyi nga Lubongoya oba nga ani yenna alumbye essale n'abuuza lwaki bwe kiba nga genocide si yaddukanya ekibiina kino lwaki ekisookera ddala mu statement za Dr. Kizza Besigye wawulirako emirundi emeka ng'ayogera ku linnya genocide Musale. Munoonyezeeyo ku statement za Besigye ng'ayogera ku linnya Sali Musale. Kale Dini Lubowa Sava waliba omutuufu ng'abakulembeze ba NUP teboogera ku genocide Musale naye tekitegeeza nti yabakontrolinga. Mbuliraayo statement emu nga Dr. Kizza Besigye ayogera ku Sale nga Sebaana eyaliko mu Democratic Party ng'era party president era flaga bearer mu kulonda kwa 2006 ayogera ku muto wa Museveni genocide Musale. Nfuniraayo kiripe emu nga Bedi Bwanika ayogera ku genocide Musale. Sogera kwa Bedi Bwanika ono wa National Unity Platform, njogera ku Dr. Bedi Bwanika eyali ayina ekibiina kye. Mbuuliraayo olunaku lumu lwe wali osanze owa UPC ng'ayogera ku genocide Musale. Obutoogera ku genocide Musale tekitegeeza nti yakukontrolinga naye lwa nsonga nti genocide Musale mugezi nnyo naddala ng'abamuweereza basiru nnyo. Eno statement njiddemu okubanga abakulembeze b'ebibiina by'ebyobufuzi ebiba ku ludda oluvuganya gavumenti n'ebibya by'amaanyi bitya teboogera ku genocide Musale lwa nsonga nti genocide Musale mugezi nnyo okusinziira ku mmwe abasiru abamukolera. Oyagala boogere ku genocide Musale, genocide Musale yeeteeka mu kifaananyi kye ekimwogezaako. Genocide Musale omulaba mu mawulire kyagamwogezaako. Si lwakuba nti si mukolobezi, ebikolobera abikola naye nga naawe anaamwogerako bagenda kukulaba nga ali ppiro oba ajooga buli kiramu. Yensonga lwaki nina statement gye nakola nti muganda wa Museveni oyo Sali Musale mumwegendereze nnyo bwa bulabe nnyo kubanga ayina invisible hand. Kyokka kya nnaku nnyo nti gavumenti ne bwekyukka olunaku olwaleero waliwo abantu abayinza okukweka Sali Musale nga naawe alaba vidiyo eno mwoli. Waliwo abantu abayinza omumukweka lwa nsonga Sali Musale aoperatinga nga Lubaale. Toyinza kugambibwa oba toyinza kutusongera nti Lubaale wuuyo ayitawo, Lubaale wuuli atambula, Lubaale wuuli bannanga asala oluguudo. Lubaale atambulira ku mutwe gwa mukongozi. Omukongozi ya operatinga emirimu gya Lubaale. Lubaale amuwa buwi guidance nti genda wano onoge kino, nogali neddagala liwonya, nogali liliwonya naye nga tekitegeeza nti omukongozi yawonyeza.
Lubaale yabaawonyezza oba n'okukola obulabe bonna Lubaale yabaabukoze naye Lubaale eva ayina abantu be yeekwekamu abo abakongozi mwatambulira n'akola ebikolobero bye ne mugamba omusajja wa wali yakoze bw'ati ne omusajja wa wali yakoze naye nga Lubaale yabadde amoopaleetingira ku mutwe nga bwe mubeereyo ku kyalo kyammwe n'owulira nti ono yatemyeko omuntu omutwe oli yakoze bw'ati oli yakoze bw'ati ffenna tetusooka kunoonyereza lwaki akoze bw'atyo kyekibadde kimutembye ku jjoba era ne bwe tuba tukwata akoze ekyo bw'atuuka mu kkooti tasobola kugamba wa kitiibwa mulamuzi nti ow'ekitiibwa omulamuzi ekyankozesezza kino lwa nsonga nabaddeko Lubaale kakati ensonga lwaki Genosale tabeera nnyo mu bumwa bwaffe tabeera nnyo mu public discussion lwa nsonga nti aoperatinga nga Lubaale akolera munda era mmwe abamukolera ebikyamu yemmwe abalina okubeera answerable ku bikolobero bye kyovulaba mulina okwebaza nnyo National Unity Platform ne His Excellency Bobi Wine yatandise okwambulako Genosale eddiba lya Lubaale amufuulire ddala abantu batandike okumulabira ddala nti ebikolobero ebibakolebwako ebikyamu ebibakolebwako waliwo Lubaale abeera emabega kakati gwe nga bw'okoze statement eyo ti lwaki Genosale tetumugambako ate waali baddemu ku magezi ag'enjawulo weebuuze lwaki tebamugambako nti yita operating akozesa ffe Dini Lubowa Sava mukimanyi nti kakati ate oleese ekyokulabirako ekituufu nti Uganda bw'etabanguko ojja kwesanga nga Sale gwe yattira omuntu ng'akozesezza omuntu nga gwe ate amukwese ayinza n'omuyisa ku kijja ky'omuntu gwe yatemula amukukulira amuyisaawo amutwala mu kabiri asobole okusomoka ku luwenda agende yeeyongereyo naye nga gwe omutumwa anaaba akuleseewa gwe katumwa anaaba akuleseewa kino kye tusiiba tubagamba nti abasajja bano baabafuula poti oba kabini oba ziyite ratulini toilet mwe batoowolokokera obubi bwabwe bo ne bagenda nga bali fresh naye mmwe be bakozesa statement ez'ekisiru mmwe be balumbisa bannammwe era abannammwe mmwe be basinga okubaako n'obukyayi kaakati kaŋŋambe wakati mu ssaga eya 2016 omwezi gwali gwa Novemba amagye lwe gaazinda olubiri lw'omusinga w'e Kaseese wali oyagala era opposition w'obudde obwo Dr. Kizza Besigye anenye Sale wali oyagala Besigye anenye Sale ati ogamba nti lwaki teboogera ku Sale nedda era yayogera ku Peter Elweru ne Commander in Chief of Armed Forces gwamanyi kyekyo kigambye nti ebikolobero babikozesa mmwe ne weesanga nga bo tetulina we tuboogererako bwe tuba tutuuka okubulwa we tuboogererako mbuulira n'amateeka mw'onaabavunaanira oba mw'onaabagambira nti abo be baabantumanga nga Uganda ekyuse nga mmwe mumaze okuteekebwa nnyala nga mumaze okuteekebwa emabega w'emitayimbwa mbuulira Dr. Kizza Besigye nti ogamba yes Sale tetumwogerako yes Dr. Kizza Besigye yamwogerako mu mirundi emeka era mu 2016 nga yo oludde oluvuganya amagye nga gakulirwa Peter Elweru oba nga gaduumirwa Peter Elweru lwe gagenda e Kaseese ne gatemula abakonjo abayitirivu ennyo wali oyagala ayogere ki ku Sale nga Peter Elweru yatunula ne mu kamera yeeyimiriza mu kamera n'alaga nti munyiivu nnyo n'okusinga bannannyini gavumenti kuba baagifuula ya n'alaga nti mukambwe nnyo n'okusinga abakkuse balina currency balina ki I'm telling you even you journalist I will crush you ngenda bakuba namuwadde obudde afulume naye nga bamuzaala yiiri ngulu mu Northern Uganda agenze mugundi mu Western Uganda e Kaseese agambireyo omusinga nti nakugambye ofuluma olubiri lwolwo osalendinge wali oyagalira tuwogere ku Genosale kuwolo nga waliwo omusiru gwatowolokokeddemu kazambiwe wali oyagala Dini Lubowa Sava ne kuwolo olunaku twogere ku Sale oba Dr. Kizza Besigye ayogere ku Genosale musale ng'ate wano waliwo ekidoli ekiri mu kuwunya kyatowolokokeddemu obubibwe gwe kyogamba emivu y'egyali e Kaseese muganda wa Museveni Sale teyagirimu naye mbuulira ng'okozesa amateeka oyitawo mukwata waliwo eno gye tuyita kere badde ekyankalanye naye tukomyewo alhamdulillah mukama mulungi ndi tetugenda kuddayo mabega muddemu mukuŋŋaane tugendere tuyungire muli kakati
nange kennyini aleekaana ayagala okumatiza omuzungu mu Uganda we wataliiwo nfuga y'amateeka mu Uganda we waliwo ekitta bantu ne bakulaba ng'obwanga obusimbye ku genocide musale ng'ate wabaddewo Peter Elweru nabo gwe baalabye mu kamera ng'ayogera oluzungu we bategeera ng'ayogera ebigambo bye bategeera nga yali mu kwewaana bwalumbye abantu b'e Kasese era yabalabudde bafuluma olubiri nga tannabe ŋŋanga tugendere ku bire ebya sanction gwe olowooza genocide alina sanctions mmeka mu nsi z'abazungu olowooza alina mmeka Elweru alina mmeka okuva ku kikolwa ekyo kye yakola e Kasese kyekyo kigambye nti Sale mugezi singa asanga mwaba mukolera abasiru mwabafuula ekidoli mwatoolokokera kazambi we mwene muwunyirira ekyalo ye n'agenda ng'ali fresh kyova olaba ebyokkuba we bituuka bakuba mmwe kyova olaba ebyokuvuma we bituuka bavuma mmwe kyova olaba okuteekayo sanctions oba okupetitioninga bapetitioninga mmwe kubanga mmwe mwereeta mu kifaananyi oba mmwe mweteeka mu kifaananyi ekyabanyigiriza okunyigiriza kulimu ebika bingi waliwo anyigirizisa ebigambo nga nange bwe nkozesa ebigambo okugoba gavumenti waliwo akozesa ebigambo okukuumira gavumenti mu buyinza nti omuntu bw'anajja ne yeekalakasa n'alaga obutali bumativu bwe nga ddiini Lubowa Ssaava yagenda okujja bagenda battamwe bemuliko bagagga bemuliko balina biki bagenda battamwe n'ebirala nga mmwe be bakozesa kyova olaba bo tebagambwako naawe wennyini abasokoolayo olina okubasokoozaayo amagezi kubanga tebeeteeka mu kifaananyi kigambwako tebeeteeka mu kifaananyi kivumwa kubanga batuma mmwe nkuwadde ekyokulabirako ky'e Kasese oba kankuwa ekyokulabirako wano Lokech yakolako ku statement nga ye deputy w'omuduumizi wa poliisi n'atugamba mujjanga ne kofinisa mmwe mwenna abagenda okuwakanya ebivudde mu kulonda n'ogamba yiyi okulonda ngamba kuli free and fair ate lwaki olaga nti waliwo akabinja k'abanaawakanya ebinaava mu kulonda lwaki akabinja k'abanaawakanya ebinaava mu kulonda tekaba ka NRM bwe tuba nga tuli mu free and fair elections lwaki bo tebatidde kubabba lwaki gwolaze nti ffe tutidde okutubba lwaki bo tebatidde lunaku lwe banaalangirira Kyagulanyi kuba amaanyi yagalina lwaki ffe tutidde okulangirira Museveni omukulu n'atugamba mujjanga ne kofini zammwe gwolowooza Sale talina lulimi gwolowooza muto wa Museveni Geno Sale talina lulimi era nsobola n'okukugamba ekintu ekina olaba oyo Sale Museveni onani tumwine yaga shoot to kill abantu bajaguza oyo Sale musajja amanyi okuzannya empiki gye singa akusanga ng'oli musiru oyinza n'okwesanga bamubisenca ne wabulayo akaaba kubanga emizannyo gye ne wabulawo asanyuka kubanga emizannyo gye yagizannyisa mmwe abaffe yagitimbamu mmwe ab'omuffe mmwe mutulumbagana kyova olaba kizibu okusanga Mugisha avuma Kyagulanyi kyova olaba kizibu okusanga Waiso avuma Kyagulanyi kyova olaba kizibu okusanga Bijiirwa avuma Kyagulanyi wakubono yayonoonekamu abasinga okuvuma Kyagulanyi yemmwe yeffe kyova olaba we tutandika okulwanyisa mmwe abeeteeka mu kifaananyi yemmwe be tulwanyisa oli najja n'asasira mu bantu bannaamasasi nga Sali Musale gwakuumira gavumenti ali ggulu ali mukwegadda ngomanyi naye tayagadde bakyala neya nga Sali Musale gwayagala asigale nga ye muganda wa president ali ggulu yeeyagala ali mu kulya ssente ye ali ku nguudo atta baganda be ali ggulu ali mu kwefuuyira sigala we gw'oli ku leediyo basajja mivule weereega ebikya ali ggulu ali eyo ali mu kwegadanga gw'oli wano Yisima jjajja Ichuli babakube ate n'abo batono tugenda bakuba uya NRM government lwa nsonga tetumwogerako lwa nsonga oba tetumukuba lwa nsonga si lwakuba tetukimanyi nti mutemu ne tumwambudde tumubaleetedde tubalaga nti ono omusajja yeebadde ng'emmandwa etambulira ku bana abatuvuma ono omusajja yeebadde ng'emmandwa etambulira ku bana abatutta kyova olaba buli lulumba lwonna lwe tubadde tukola oba abanankyukakyuka bonna n'ebibiina ebyasooka bibikola ku mmwe ate era n'ensi bw'etuuka okujajinga ejajinga mmwe ekyo kireese bulungi lwaki tebavuma Sale
Lwaki bavuma ffe nga tebogerangako ku Sale kati ekyo kyolina okuzzaamu amagezi nti Uganda ne bweriba ekyuse Sale akyalina omukisa ogudduka kubanga waliwo abagenda mukweka nkiddamu Uganda ne bweriba ekyuse Sale akyalina omukisa ogudduka kubanga ebyobufuzi abizannyisizza amagezi ng'abizannyira ku bwongo bwammwe ye Sale akyasobola okuyitamu n'agenda n'atuuka mirembe mmwe ne muttibwa kubanga temulina babakweka kubanga mmwe be baateeka mu kifaananyi nti mmwe batemu mmwe musse baganda bammwe mmwe be baateeka mu kifaananyi mmwe muvumye baganda bammwe mmwe be baateeka mu kifaananyi mmwe mutunze baganda bammwe mmwe be baateeka mu kifaananyi nti mmwe muliddemu baganda bammwe nkwe kaakati olala bw'obanga okola statement seze ez'ekijjegga manya nti toyogerera mu ndiga za bujingo oyogerera mu basajja abakulu abategeevu ate ekyensusso babatenda okuvuma naye mukyanga bavuma wali owuliddeko statement yonna ng'owa National Unity Platform omu ku bakulu oba Bobi Wine baluwongoya ng'avuma Sale bavumye buli muntu kubanga abateesa ne Sale mbuulira Sale yali yeetaddeko mu sabbaawo evumwa Sale Musala abakozesa mmwe ng'obugologoosi ffe bwe twalinga abato nga tugenda ku ssomero olunaku lubanga lwakutaano ne baleeta omufuusa n'ajja n'obugologoosi ne yeekweka emabega wa kateni ne buzina ne tuddayo ne tugamba maama nti omufuusa bwe tuddayo ne tugamba maama obugologoosa bwazinye so ne tuyinza kugamba nti omufuusa yazinisizza obugologoosi kubanga eno mu maaso kye yatulaga nti buno bwe bwezinira naye ng'eri emabega yali mu kubuzinisa bwekityo bwe kiri ne ku Sale ate era bwe kiriba ne ku magenda gaabwe ojja kwesanga nga Sale afunye abamukuuma ojja kwesanga nga Sale afunye abamuwa otuzi lwa nsonga abazannyidde nnyo ku bwongo mmwe baazannyisa empiki embi mmwe baazannyisa empiki enkyamu gwe kyogamba tewaaliyo Banyankolo Banyarwanda basobola kujja kukola statement egamba babatte bonna babasaanyeewo we are NRM government lwaki baagikozesa Isima Lubega lwaki baagikozesa Isima Lubega tusuubira jjajja Ichuli omwana omuganda eyeddira engabi lwaki bo tebeesitukiramu ku mission enkambwe ennyo gwe wali olabyeko Abanyankole bameka abayimiriza Walk to Work bameka be wala be baasindika mu Walk to Work era basindikangayo bakaweesi basindikangayo basaamu omala basindikangayo ba mu region ndala kubanga bakimanyi nti emirimu gye babatuma okukola mitaamu nnyo tegikkirizibwa kyovola tebaagala gisiga ku baana baabwe mutabani wa Museveni mu Nnamagye Muhoozi Kayine Lugaba nene wankubadde tumuvuma obutamiivu omutamiivu wadde nga tasobola kubumba asobola okubumbulula n'omuntu atali muzimbi asobola okuzimbulula gwe kyogamba nti Muhoozi n'obulalu bwobwo yali tasobola kukuba kaseese n'ettamiiro lyeryo yali tasobola kukuba kaseese lwaki Museveni teyatumayo mutabani we mu kulumba olubiri lw'e Kaseese olowooza lwaki yasindikayo Peter Erweru lwa nsonga bano abasajja emirimu emikyamu bagikozesa mmwe era ogenza okulaba ebikolobero Muhoozi byazaakola ng'amaze kulinda taata wa muwa obusika bwe ne kigaana naye nga ne luli yabikolanga naye ng'abikozesa mmwe essaawa eno Muhoozi asobola okwewana nti yaddusa yeekoya mu Uganda kuba yanjiggako ekiro kiramba naye ebiseera biri yabanga tasobola kumanyibwa nti yabikola yatumanga mmwe Muhoozi yali asobola okulumba olubiri lw'e Kaseese n'ettamiiro lye kubanga ate omutamiivu amanyi bulungi okwonoona kubanga luli olunaku lwali lwakwonoona naye taata alina mutabani we omutamiivu era Kajabangu gwe batenda okwonoona teyasindikayo ye yasindikayo Peter Erweru omwana ava mu Northern ati bwoboga lwaki Sale tebamwogerako okwesanga ng'ofikidde eggulu ng'ekifo ekyo eky'eggulu mu Uganda empya ate ng'ekifo kyo eky'eggulu mu nsi ekyuse ng'ate Sale akitutte nga Sale gwe bakweka asobola okudduka ataasa obulamu kubanga abantu yabazannyira ku bonaidi baaba naye Sale simulabako ku TV tomuwulira mu byabufuzi tomuwulira mu mivuyo gya bubbi tomuwulira mu gyaki lwa nsonga gwe wakimanyako nti Sale ye yasuula Greenland Bank mbuuza gwe wakimanyako nti muto wa Museveni Sale ye yasuula Greenland Bank era obadde okimanyi nti muto wa Museveni Sale alina omukono mu nfa ya Jakana Nadduli
naye lwansonga yabikola smart Gashumba najja ng'alinganga akawodolo n'azina nenga zidolo ne yeewubanga enkima eyeewubira ku muti fe never play with the Banyarwanda golowooza nze nsokitwala nti oyo Gashumba ye yattajjakana olukwe lwali mu Genosale ne mutabani we Muhoozi Rugaba lwansonga nti ate balina kye bafaananya in common bamanyi okwekweka nga bakola ebikolobero era n'okimugjayo ebikolobero yabikoleranga munda lwansonga nti alinze obusika bwe ne bubula kakati mbuulira mwekummwe bameka abalina obusungu ku nfa ya Jakana Nadduli Dini Lubowa Sava naye kennyini wali mukwano gwa Jakana naye olina obusungu ku ssale nga bw'olina ku Frank Gashumba kigambye nti bakozesa mmwe bawuddisa mmwe ye mwe bateeka mu positions ezibakozesa ebintu ebikyamu ensi etunuulire mmwe ensi erabe mmwe ensi ekyawe mmwe Dr. Apollo Milton Obote yafuna omukisa ogufuluma Uganda n'adduka naye Ssemirumbi ye yakwatibwa kubanga yakozesebwanga okutta banne naddala Abaganda ng'Obote gwe yali akolera amaze okuyitamu teyagenda naye kati kyekyo eggamba tojja kwesanga nga Salenga Uganda etabanguse ne bwetabanguka enkya nga Dini tolina ogenda kwekweka ng'ate Salayina lwansonga yakozesa gwe olina omumunyira weetikka omugugu gwe weetikka omusaalaba gwe abagundi bangi nnyo abasirikale abapoliisi abasse bannayuganda wano mu kwekalakwasa kwa 21 kwali kwa 18 Novemba omwaka gwa 2022 His Excellency Bobi Wine bamukwatidde eruuka golowooza Salimu Sale yavaako gye yava ajja kube bannayuganda amasasi naye golowooza teyaduumiranga eyo mutabani wa Museveni Muhoozi wamulabako ku luguudo ng'akuba bannayuganda amasasi naye olowooza teyaduumiranga eyo batuma mmwe mubeere mu kifaananyi ky'obutemu engalo zammwe kwe kuba kubeera omusaayi gw'okusaanyaawo baganda bammwe era okusaanawo kw'abaganda bammwe omusaayi gulikabiriranga mmwe kubanga mmwe be batuma okusaanyaawo baganda bammwe gwe kyogamba Muhoozi tamanyi mmotoka Museveni tamanyi mmotoka nga ne leero avuze mukyala we Salimu Sale tamanyi mmotoka naye gwe weebuze lwaki yatta Rita Nabukenya si wa mubbo oba si omu ku bbo gulowooza lwaki yatta Rita Nabukenya lwaki si omu ku bbo lwaki omu ku ffe eyawoninga bannayuganda bagende ne kofini olowooza lwaki si wa mubbo lwaki omu ku ffe eyalumba olubiri lwa Kasese lwaki si omu ku bbo lwaki omu ku ffe Peter Erweru kati mbuulira nange mba mugwe wa Daluki nkimanyi munda munze nti Sale ya operatingireyo munda naye nga sinnatandika kumukuba nina kusooka kumubeerulira omulimu ngukozi n'ebyobugagga byalina mbibalaze ebisinga nababuuzaako nti mmwe kyemugaba bano batufuga kulya mbizi na kunyumirwa bugombe na kunywa mwenge na kwegadanga ku bakazi tebalinayo ku bizimbe emyaka 38 muyinza nga tolaba kizimbe kya Museveni ebyabwe byebiriwa kakati buli kimu bakikozesa mmwe mmwe be babbisa eggwanga bwe balimba babiteeka mu mmwe bwe batta battisa mmwe bwe batulugunya bakozesa mmwe bwe bawamba batuuma mmwe nze nazimbibwako kyali wange n'enkubwa abasajja Abanyarwanda naye weewunye ng'abaliidinze ansensisa okuba ntwalamu ate muganda wange muganda nganze bwe natuukayo n'abaga wuuyo mubaleetedde kajja mujjutuka lwaki oyagala nkyawe Sale ng'ate waliwo gwe muganda wange ndiddemu olukwe omanyi nabagamba opposite y'omukwano bubeera bukyayi omusajja gw'olisanga ng'alookeera omukazi tibannanga ono omukazi yale nga ne bw'asanga busanzi musajja amusiiyaako uba manya amwagala nnyo kyokka ate lwalituuka okumunyiwa n'amukyawa nnyo omanya nti era yali amwagala nnyo ffe ensonga lwaki twesiba ku mmwe lwansonga mujja kungumira bannaayi netiwaaka enkyangalanya lwansonga nti gwe weefudde kapoti mwatoolokokera buli kumakya weefudde omuzindaalo ogutuusa obubaka bw'obukyamu weefudde emmundu nga yo sasirigiba munda kubanga ntu abamukubye naye tebatunuulira ani akubye mumukubye amasasi tebatunuulira ani akubye kakati tutunuulira wano tetutunuulira ani atumye
Yensonga lwaki munnaye tojja kusanga muntu yenna yererejjera ku ssale nga Besigye bw'ataamwererejjerako nga tonnavunaana balubongoya nga Bedi Bwanika bw'ataamwererejjerako nga Ssebaggala bw'ataamwererejjerako nga Sirimwogerere bw'ataamwererejjerako kubanga azannyanga muzimu akozesa mitwe gyammwe okuyisaawo ensonga zammwe. Waliwo ono ye yali Kateregga baamukwata mu kusaddaaka omwana naye tebaamuleka. Oyo Lubale yabadde amutumye ow'akatoka Jjubi nedda baakwata ye. Kyovula abana abasajja buli bakola ebikolobero mmwe mukisasulira mmwe mubibonaaboneramu. Abaana bammwe be balijjukirwa nti kitammwe ye yatunda banne. Nze nkuwadde ebikolobero ebijja bibeerawo wano mu Uganda eby'enjawulo. Mukutta abantu mu 2029 wane mu Buganda walaba Abanyankole bameka oba Abanyarwanda bameka abakuba Abaganda amasasi. Era babanga bano baffe bennyini abaffe be batumako potolo okulawuna mbu be bamanyine gye tusula n'emikwesese oyagala era nnyigire essale ku olwo nkimanyi eyakutuma naye yeekweka yajjiramu ggwe. Ffe bwe tuba twokya amayembe tetugokya ndi tugalabako nti ogakumeko omuliro wabula ono gwe gakutte gw'oteeka omunwe gw'ettooke gw'ovumbusa obulungi nga gukyaliko n'akaliroliro kewuca bulungi n'ogumuteeka mu bigere bwe guti n'atandika oyinza jjembe gundi ye bw'oba oyokyezza era asigaza ekiwundu. Kati kitegeeza ono omukongozi bw'omukuba ejjembe okyasobola okulyerula ne lyeyogerera nti bulijjo nze ntambulira mu ono. Kyovula abaffe ssale ate ffe tumwerudde mmwe mwali mumanyiko nti ssale mugagga era mwali mukyebuuzizzaako nti batufuga kulya mbizi batufuga kwebaka ku bakazi batufuga kunyumirwa bugombe batufuga kulya piraawo batufuga bakubira saluuti bo tebalina ku bya bugagga. Tubireeserese ne tubalaga nti bano abasajja be bannannyini nsi. Gwe wali okirowoozezzaako nga bwe nkubuuziza nti be battajjakana Nadduli ne ssale yakirimu kubanga bakutega omusiru Gashumba nejja kyowuninga nejja neyewaana fe abavandimwe tetuzannya gw'olowooza nti muzeeyi oyo ani ono muzeeyi omanyi naye mu luvu mulungi jjajja taata waffe Hajji Abdul Nadduli gw'olowooza obusungu bw'alina ku ssale bw'alina ku Frank Gashumba wano nawulira mu ssale yamuweereza $5,000,000 akole birthday naye aje oyo alabika mu buto yagendanga nnyo mu masabo era alabika yasaddakako kubanga omwana we gwe baakakuttira oli akuweereza $5,000,000 mbw'ojaguza amazaalibwa ago awatali mwana we ate naye toomunenye kubanga ssale teyeeteeka mu kifaananyi nti yeeyatta omwana we oba yali omu kubatta omwana we. Waliwo yayambala ekifaananyi ekyo munnange nno kaakano oba ogamba nti lwaki bano abanupu tebagamba ku genosale atuddewo ewalina omwogezaako ng'ebirina omwogezaako byonna bituma mmwe baganda baffe basaava omwana w'omumbejja basali abaana b'enkima babasajja mivule oba oyo yavaawo atafaanana kuba mu bika by'Abaganda nedda bannange wadde ndi bubi naye buli obubi bwasukka oba basajja mivule waawa waaligambye tumuweereza ab'engulu bagenda mu mutogobya nga tetunnasala na kaluma waaligambye tumuweereza aba Eastern Uganda toyinza yadde okwetantala okusala omugga gw'ey'ejjinja River Nile toyinza kugyetantala kugisala. Twaligambye tumuwa Abanyankole oyo bamutugobya tetunnasala nalwo era yadde okuva mu Buganda nti kino ekyengiringiri mukireetawa kati oba ye waawa kakati kyekyo kyembagambye nti bano abasajja tebeeteeka mu kifaananyi kiboogezaako wabula mmwe be bateeka mu kifaananyi ekyogerwako era ekiba kyayisa. That is why famire ya Museveni eyo nkiddamu kaŋŋambe famire ya Kaguta eyo basimanya banduzire ba Toyota ba Violet Kajubiru basali musale n'abaana baabwe be bazadde ate Museveni yabadde nga saddaaka yaabwe b'okufuna essanyu nti ye ebikolobero ali owuninga n'ebyabali bye bakoze okuba ono gwe batumye abikole n'okubiramu n'oli Museveni omukulu kubanga abikoze lwakuba Museveni yali mu buyinza naye bali bazannyira munda bazannya simaati bakozesa mmwe balabisa mmwe bayambula mmwe
teri munna Uganda n'omu yali alabye ku pajama ya genocide. Tewali munna Uganda n'omu yali alabye ku pajama ya genocide. Kubanga Salimu Sale ayambala amakanzu, ayambala amajuba, yeesabika naye nga mu makanzu ago mwe muli amajambiya agagenda ottemula abantu. Kyokka ate bano baagaleetedde n'amaliriza okugabakwasa bagatwalira ku mitwe. Salampadde ejjambiya kati muŋŋambeko ŋŋenda kubatemaatema. Salampadde ejjambiya kati muŋŋambeko ŋŋenda kubatemaatema. Bw'atyo ye bw'opaleetinga. Mwe n'abambula, mwe n'abalabisa, mwe ne mutulaga amakugunyu, ne mutulaga obwereere bwammwe nga ye asigadde yeesabise bulungi abuguma kubanga yagiddemu kanzu omwabadde amajambiya ge yabakwasizza mmwe mujje okwewanayo mugendo tutemaatema. Gwe olowooza mbu Sale yagenda e Masaka obudde obw'ekiro okutematema abantu ebijambiya. Naye ani atakimanyi nti mu famire ya Museveni oyo yasinga okufa ettaka era yali bafatidde. Nkiddamu emivu gy'egyali e Masaka egy'ekijambiya gw'olowooza nti Sale yagenda ku ground. Naye ani atakimanyi mu famire yaabwe ye musajja akyasinza okufa ettaka era yali bakuŋŋaanyirizza. Bw'okimanyi nti ebijambiya sometimes biba biragula kitwala ttaka yonna gye bibadde biba biragula kitwala ttaka. Gwe bataddewo okulumiza Baseggirinya Muganda. Seggirinya ye yatutumanga Muganda. Naye nga ne bannatasha balina abaana, ne Basale balina abaana, n'abaana b'abamuhoozi bakuze. Naye mmwe be bateeka mu kifaananyi ekikyayibwa. Era naye waali soose ne weebuuza Dini Luwasava bino by'oli mu kunyampulukuka byoyasamulukuka. Lwaki gwe abinyampulukuka? Kyoga gwe mugezi nnyo, gwe baaweerera ennyo, oba gwe yali ebitu okubasinga, gwe yakulira ku muwogo okutalimba. Kyoga gwe mugezi nnyo okusinga bba abakulidde ku bittafutafu, abakulidde ku ice cream, abakulidde ku yogurt, abakulira ku nnyama etasuzeewo ate nga si ya mu firiji, abakulira ku bibumba ebiri fresh. Daddy njagala kulya ku kibumba. Omwana wange musalira akabuzaawo gwe mozi muto Natasha musalira akabuzaawo. Golooza gwe mugezi okubasinga. Kati ekyo kikuwa ekyokuyiga kizuukuse n'obwongo ti ne ku ssaawa envannyuma ojja kwesanga abantu bakwesa essale nga bayigga ggwe mpaka katambyako okubiri. Okumanya basimu Muganda pereza ku ssimu, okumanya bano abasajja bajega nnyo. Amala okugamba nti National Unity Platform ya genocide era Salimu Sale alina endagaano ennene ennyo ne Bobi Wine. Kyova olaba tebamulumba kubanga yabakontrolinga mu pulogulaamu y'emu n'aleeteramu. Ng'okimanyi nti Kyagulanyi yakweta kibala mangu oli mu masaŋŋanzira obuze oyagala genda kwesimbawo tolina kintu kye bakuwa ky'okugenda kwesimbirako. Oli n'akuwa ekibiina kibirira wano. Nakyogedde nejjo ndowooza ntwakyogedde nga mbagamba kino kyekiseera bulijjo nze mbagamba nti gundi yeetaaga menta handler. Agambye embunno yeekokki agambye embunno yeekokki kaakati lindako kankaddemu. Ng'okimanyi nti Kyagulanyi yakuleeta kibala mangu oli mu masaŋŋanzira obuze oyagala genda kwesimbawo tolina kintu kye bakuwa ky'okugenda kwesimbirako. Oli n'akuwa ekibiina kibirira wano. Nakyogedde nejjo ndowooza ntwakyogedde nga mbagamba kino kyekiseera bulijjo nze mbagamba nti gundi yeetaaga menta handler. Kasiro asisinkanye Zonto oba muzibe asisinkanye Kiggala. In the first statement ondaze nti Bobi Wine handlingibwani Jeno Salimu Sale. Ate kakati ngamba nti Kibalama yaleeta Bobi Wine. Ani yaleeta Bobi Wine omutuufu? Tebabimanyi kyokka ate bo balowooza bagezi. Kinnuma abasiro okwerowooza nti muli bagezi. Mu vidiyo mwemu mwolagidde nti bano abasajja bali ku byabwe tebali ku bya struggle. Kyagulanyi Lubongoya basinkana Salimu Sale e Nairobi nga n'okulonda tekunnatandikibwa mu kufoomingibwawo okwa National Unity Platform era yabahandolinga. Kakati ataŋŋamba nti Kibalama
ye yaleta Bobi Wine wabula mukuleta Bobi Wine nga Bobi Wine asobeddwe ekane mu kibira nga abunga kubanga talina kibiina mu agenda kujjira Bobi Wine akolera sala asobola okubulwa ekibiina mu agenda okujjira. Use your head. Byangu nnyo ate nsiba nti bakubiriza nti byangu nnyo lwakuba mmwe mubikalu bya nnyo lwakuba mmwe mubifuula ebizibu ennyo kyokulaba buli lw'oyagala okulwana okwanamya owunzika oyonoonyemu kyonoone sitanula endawula newunya omusajja omukulu nga ggwe omutegeevu nga ggwe okuddira kana akabuyabuya akasirusiru kakuteeke mu kizannyiro ky'embizzi naawe ofaanane nga ye era otegeere nga ye. Emabega muzze mukola statement mugamba Bobi Wine ahandolingibwa Sale ya mufacilitatinga Sale ya mubeezaawo era kye muva mulaba ye nga Sale takubwako ate video gye ggwera Bobi Wine erere Kibalama wali mfuddeko taba Kibalama gwe musajja gwe wajja obunga olinga kitengejja ku mazzi musajja n'akuwa ekibiina n'osobola okwesimbawo kyokkanga wali olemereddwa okwesimbawo. First of almost who owns Bobi Wine omuwasale leero mu video eno mweddako omuwasale mu video eno mu ddakiika ey'okutaano mu ddakiika ey'ekkumi ate n'omuwa Kibalama omutuufu yani era ekirala Bobi Wine bwaba project ya Museveni ate mbuulira Kibalama we yamuyambira okufuna ballot paper oba okutuuka ku ballot paper nga president yesimbewo. Ondaze nti Sala asobola okubba ettaka asobola buli kimu n'ebirala mbuulira bw'aba yakozesa Bobi Wine yalemu ate mumutuusa ku ballot paper kubanga ensonga lwaki alina okukozesa Bobi Wine mugamba kuwugulaza bantu oba kububuyaza bantu. Kitegeeza nti tewali muntu yenna gwe bayinza kukkiriza kujja mu mawulire kutegula kawaani kaabwe. Lwaki ye Sale Kibalama tete yamukolako Kibalama ali mu kuloma ate mwe mutuuka okubanjiza Kibalama omusaala mugubanja Bobi Wine ng'ate mumaze okutegeera nti Sale yamukozesa era yamutuma. Taba Kibalama mu musajja gwe waliremeddwa n'okugenda ku ballot paper owa Sale omukozi wa Sale aleme okugenda ku ballot paper. Mbuulira chairman wa electoral commission ya Tatia Sale. Mbuulira who is electoral commission chairman ya Tatia Sale era ye muba mugamba bulijjo nti Museveni ye yaleeta Kyagulanyi ate lwaki Kibalama mu mwesembereza Kyagulanyi gwe yawa kadi nga mulimba ensi nti nammwe mulwana Museveni. Byangu nnyo lwakuba mu bikalu bya nnyo. Kakati bw'obanga olidde mmumba ye ey'oluwaluko ng'oyagala kuwaluka bigambo byo sengejja tegeera nti tobuulira ndiga za bujingo obuulira abantu abategeevu obuulira abantu abalimu ensa wamma sooka mpe ku ssimu. Kakati njagala zino statement zonna bbiri nsooke nzibazannyire mulabe nti buno obusajja buliko ekikyamu ku mitwe era ebukusanga oli musiru mwana tubusa okukuloosa nti bulimu ensa bulimu amagezi. Mwesoose agambye oyo mu meeting yagimanyi yali y'abantu bana abamanyi bulungi bwe bagirimu era essaawa zino bwe bali mu kutakkaanya nabo lisiti yagimanyi bulungi agirina bulungi bye bakkaanyaako. Olukiiko olwo lwatula Nairobi gye yamiitingira Sale. Ddayo weetegereza obutambi bwabwe bwonna balungi mu kwogera n'okuvuma buli kiramu. Naye ndowooza Sale maybe yatambuza gundi yagendera ku ttaka. Bw'wabaayo gundi yonna eyogera ku Sale statement ng'evamu NUP mujje nja kubawa miliyoni 10 eza Uganda nja zeewola nzibamu endiba sizirina. Ekisooka mpozi ng'akikkiriza nti munjo. Kitegeeza Salim Sale yafuga ki? Nope. Era Bobi Wine kawaanyi ka Museveni. Ng'okimanyi nti Kyagulanyi gundi yakuleeta Kibalama ng'oli mu masaŋŋanzira obuze oyagala genda kwesimbawo tolina kintu kye bakuwa ky'okugenda kwesimbira oli n'akuwa ekibiina kibirira wano. Nakyogedde nejjo ndowooza ntwakyogedde nga mbagamba kino kyekiseera bulijjo nze mbagamba nti gundi yeetaaga menta handler. Ati kambanyumize ewaffe Butambala walingayo omuvubuka baamuyitanga Kakooza nga munyiwanjaga wa mayirungi nga n'ekikoosi kye yakikazaako erinnya nti Santiago Banabo naye ng'amanyi okutuula n'abavubuka abamukkiririza mu Nuuwa n'eyita awo ne bagamba naye mwana okimanyi nti ne twetegamu kanuuwa ngaako ne tufuna kanuuwa ngaako tuba tokimaze
omulala kyava dda mu mwana kati nolaba abasiru ababiri nga bali mu discussion ku bitaasoboke ne bano bali basiru babiri abali mu discussion atandise akugamba Nuupu ekontrolingibwa Ssale era yiye ate nawunzikanga akugamba taba Kibalama Bobi Wine teyali badde who owns Bobi Wine era mbuulira Kibalama yo w'amaanyi okusinga Ssale oba electoral commission oyo yaliremeseza Bobi Wine okugenda ku ballot paper nga Ssale ayagadde yetamutya Bobi Wine wani ne muwunzikanga mweniiredde mwegendedde Astagfirullah mwegendedde muwunzise mwegendedde mu ngoye zammwe mukyali bamaca nnyo nagamba ekintu kimu mwasoma mwina good background nate politics n'okumutegera tekiva ku ngeri gye wasomamu tekiva ku wajje wakulira otherwise senga byali badde bityo singa oba osanga mutabani wa Museveni ye politician asinga okuba bright mu Uganda kubanga byonna yabifuna ebimusobozesa okubeera mwe just muli bakaddeidei mweja mulinganga abalokola abawo obujulizi mu kanisa buno bwawe bwange bwakiwedde oli bw'aba agenda ekawala mukolo okuba talinaako challenge buli kyayogera mulowooza kituufu naye wabe wamu challenginga mwegendedde mu ngoye zammwe ekirala kyengenda okusembyayo baganda bange ne bannyinaze mpulizaako ku Masaaba munafu mu mutima naye ate muvumu nnyo abatumidde abagambye abaagala nnyo era n'abasaba temukoowa kumubanja akalala kaŋŋambye oba kanaalabika katya nga ngayisizzaawo ngambye temuddamu okuwa omuntu yenna ssente mu linnya lyatugenda kyalira Masaaba era naŋŋamba obuyambi bwonna buyite wano butuuke wa sisita we abumutwalire ng'oggyeko abatono baganda baffe ababituusayo mbw'abalala basaba ssente mu linnya ly'okukyalira Masaaba ne Masaaba talina kya receiving talina kyafuna mwenna abakikozesa okusaba abantu ssente mu linnya ly'okukyalira Masaaba ng'ate Masaaba temulina kye mumuweereza mukikomye mbagirawo ate nja baasanguza amannya singa tewaabeewo kikyuka mbagirawo ky'osabye kiweereze oba kituuse otherwise muleme kufaanana bali amabugo muntu ali amabugo kitegeeza asanyukidde okufa kw'omufu Sirinaayo nze nzizeeyo nkoze ntya munsabire ngenze nzizeeyo bukunja mumpe ku ssente ngindeke bukunja zenina tezimmala nno bannange olugendo lw'ebukunja luwanvu bannange mumpe ku ssente ngendeke bukunja bukunja kale tweyanza nnyo muganda waffe yeekolera music analyst obubaka bw'otuwadde ku basajja bano Dean Lwasava ne munne Stanley Ndawula abali awo abadankana ensibe yalema amanyi omuntu ensibe bayamulema nga takyalina ssuubi ng'emyaka gyamugendako nga takyalabayo maaso nti wali ekiyinza okujja atandika kubambira ono n'oli kwekwata ku bantu kannekwate ku Kyagulanyi ono osanga anampita nangamba mwana wange onjagaza kinvaako 10 liiryo bwe batu babatambuza obulamu naye ate Kyagulanyi bamusanga mulala femine yaffe byaddala tulina gye tulaga twakujja ku nakyemalira kati tujja kubawa ssente zabwerere nti nomugende mulyeko era muswadde bagundi mukole mufune ku byemukola mufune ka ssente mweyagale nezo obuweebwa teziriyo ate tukimanyi nti mukolera General Museveni ne baganda be ne ka family babateekawo okuteekawo ebyo bidiversion byammwe okujja abantu kumulamu omukulu cause okutuzza emabega okukeeresa struggle yaffe naye one day buli kimu kigenda kuba bulungi
mbagala nnyo mwenna abaliko banange mwebale kubaako dunaloga bannamugereka kitaffe nsaba kuume tujja kuba tuddamu banange mweraba